abawala oba mu Abaaki ate kiki oli n'amala obudde bwe n'akwata ssente ze azitaddemu ategese buli kimu akuproposingidde bwe nookera ku makya n'okola ki n'ogaana bugaanyi. Waliwo ka video aka trending ennaku zino kali ku social media gaayo oyo yafunye bulungi restaurant ennungi bataddewo obumuli ategese buli kimu omuwala n'akwata ebimuli n'abimukuba n'agaana n'okugaana n'amulaga yitayagala proposal ye ng'ada propose mu restaurant gategese mu restaurant ate nga si gwe gusoose waliwo omulala era gwe nalabako yaleeta n'ow'omulere bazzaawo batikoze buli kimu. In fact video oba yali Rwanda it's like a park najja nina mproposingira mu public omulala era n'agaana proposal ye. Lwaki oba proposinga nga tongambye nga tonga like public okitegeera oyagala omuwala kyakyo kyobulaba nga olumu otuuka n'ogaana bikusukkako otuuse mu kifo abantu bangi maybe oba nga nsonyi tugambe we tutyo nedda mukwano mutujjeeko mpozi nga bukaba mulemesa ffe nga ffe abaagala ebintu ebyo mugenda kulemesa abasajja okujja obitukolera. No kijja kusinziira waliwo okuba nga mubadde na mukwano omuyitirivu omungi nga n'ekyokwewasa mubadde nga mukyogerako kitegeera era ng'essaawa yonna yina osuubira okufumbirwa gaayi ne gaayi okukuwasa kitegeera so kati wakuproposinga wali najja n'akusaba obufumbo ng'ate mubadde mujja mubyogerako biki njagala obeere mukazi wange tubeera surprised obadde ojja okikola ki okisuubira ne waliwo nabaana omulala abalala abali takyogerako amanyi mweyagala abawala abamu tetuli bangu. My point is lwaki omuntu ono woba omanyi togenda mukkiriza afazaali kale ajja proposing olw'embeera eriwo kkiriza mu bantu ate nga si kwagala wona edda wabbali omugambe bulungi omugambe naye manyi mukwano kyewakoze nze sandikoze ekisa kibayinze ize tosobola kuva eri non-proposinga owulira tongambye kale tugambe nti noba tubadde tweyagala naye nga nze sinnasalawo okitegeera mu mboozi zaffe tubadde tunyumya tongambyeko nti no mukwano are you ready for marriage okitegeera then ompiseeko out oba ofunye bakwano bange muntu tewabwe out mukoze ka surprise omproposinze kati kitegeeza nze weŋŋaana mba mutuufu okitegeera kuba tubadde ffena mu mboozi zaffe bale tungambako nti baby are you ready for marriage kati bwe tusali onkubyeko obukubi kaweta naye jjukira waliwo n'abawala bwe bati ng'agaanye lwa nsonga omuproposingidde mu public tomanyi ayinza okuba ayinayo abamulaba ebbali nga kale mu bufunze omuwala nga ye mwenzi talina boyfriend omu nga womuwa akaweta ogenda bwomufiiriza buli ogenda bwomwonoonedde programu ze ofiiriza ow'enviiri ow'ennyumba owa transport kwegamba era bw'aba agaanye aba takwagala kalo kakati gwe nkufunye bulungi ng'omuntu w'aba agaanye aba takola ki aba takwagala naye omuntu ono omulese mu mbeera ki kuba nsuubira nze omuntu abaye n'akuproposingira takulabye jjo takulabye leero kitegeere teyakakulaba mumaze mu relationship yammwe tugeze ebbanga lya mwaka usina nabo mweyagala mugenze mu myaka 2 mweyagala omusajja ono waaviiridde okwagala okuproposinga kitegeeza mubaddeko naye ebbanga era ayagala mukiteke ku level ekola ki si bonna nabo gye bali timumaze ebbanga ne waliwo n'abasajja abaleeta akajanja n'akuvuga ku mungi ng'akuvuga speed asobola kuba nsanze ndi muwala mulungi neefaako ndabika bulungi okitegeera koganga alabira ddala nyumirwa wanteeka mu maka kiba kiwedde naye nga nze simugambyeko nti nze njagala maka nga siri ready kitegeera olejja kubako obukubi kaweta olaba eyo instance yali entuuseeko I had someone netubeeraawo muntu ng'afaayo buli kimu naga kale ng'olaba kalaavu ne ka speed kangi nentyamu nagamba biki tugende tukyale tukole biki kati nemugamba omanyi nali njagala naye nga ka speed nkatidde by then nalinayo graduation ngenda tetuuka nemugamba omanyi soka tulieko graduation yange ekole ki eggwe nasuubiza mami njasoka graduation at least nzigyeko ki obufumbo ng'aleeta ka speed kangi kati we nagaana
maybe naye nakola ki neyekubamu awo okitegeera kati waitawo akaseera katono n'enkizuula wenakebera mu simu ye nenda ebifaananyi ebyokwanjula nga bamwanjula nga mugole nga wede na mufumbo okitegeera kati kiri yalinga aleeta manka speed nanga asobole okuntwala kumbe already yali married. Nze sikikkiriza ekyo gaayo ono ayinza okuba yali amwagala ye ng'anoonya mukazi kusetolinga down kati bwe wamulaga you not interested abala be Kampala bangi gye bali ye nga ye kyanoonya mufumbo okitegeera wamulaga toli interested nali siri ready naye nyina graduation nga nyaga graduation yange esooke gwe okitegeera kati we namugamba ye naakola ki nalaba ngo ba siri serious nemurisa kati nange mba nkwata essimu ye ngenda olaba ebifaananyi ndaba omukola ayina akantu omugundi ng'olwedde mufumbo kyogamba ali mufumbo nga yali mufumbo bazangala kuba namba 2 oba namba 3 nze simanyi nakumanya naye nga lwaki tomugamba omuntu n'amanya munaine naye omukyala anti ya proposing kati situation gye nkugamba nti overi ka pressure kangi onteekako akazito proposinga siri ready okitegeera tegaza ogenda kuntuuza mu bantu naye gwe omanyi wekinyuma ng'okedde ku makya kati nga wetuli wano eno gayi najja n'akuproposingira in fact nze sobola nagaana simanyi nawe ntandika mbunno kimanyo nga mbadde lwaki tubeera tuweyagala ate abavuzi mu bbanga lwaki nkutula omwana abendi omutima kinyuma naye era si kirungi kwetumiikiriza ng'obadde teri kwetumiikiriza kwamu mulimu kye bayita ekintu nga it's like natural love mwagala efaanana etya gye bali naye manya nti nange we mba nkugaanye mbayo n'omulala akoze mba sikoze bulungi naye ate mba nkuyambye ate ng'omuyambye tuleme kukola nsobi ate kati mwabeganyaganya mu kamera naye bakaweta okakkiriza okakkiriza nsobi kiriwakikalo kiriza wamma akaweta otugabbali omugambe gamazima kyewakoze I wasn't okay with it naye kyembadde saagala ku embarassinga muki mu bantu nzirako kuzaidia akantu ako bangi kaluma mwekera okutula abaana b'abendi emitima it is hurting mba njagala n'enkimaliriza lumu kuba kati olaba nze wamma kati nze nganze okampadde fine naye nga mu mutima nkimanyi ki sibyagadde nga wogaye mbunzire ebbali nkole kijja nze nganze giyinza okunkaluubirizaamu ate okugamba ulira kineno aba akimanyi oli singo kigenda kunkaluubiriza ndi singo era manyi gwalumbye ki muntu we ali singo gwamaze emyaka enanga okola ki amudatinga for God's sake why would you waste someone's time omudatingidde emyaka ena yalaba progress nange kisinziira bbanga lyembadde n'omuntu kitegeera ninza okulaba bambi bye tuyiseemu nga munange kiba kibi omuswaza nengamba wange akaseera kembadde naye kiri wadhi ndeke muswaza mu bantu naye tudde wakamugambe nti mukwano kaweta wakambadde naye siri ready oba osobola okungumiikirizamu naye nadde saakuswaliza wali mu bantu abamu tetukisobola ekyo kugamba nti kankatwale ate nzire eri esayidi waka mwate mugambe wakampala tesijjamu nze nganze obwo buvumu mbukolera wano mu kusooka kubaawo kiba kizze banjagala nkimale lumu tuleme kwemalira budde enaku zino kiri open kati gwe muno n'omulekawo ng'afukamidde n'otambula nsobola okugamba omukazi asobola okola ki proposinga karo oze n'oluwetalo n'ebimuli byo ogenze waggayi mwedetingidde nti emyaka ena taata w'abaana byo to be future happy husband tuki to be ofukamidde oyeewo omubiri n'ebimuli akubyeko limu bwati kati kitole bakali si proposal kuba kiyinza okuba ekizibu omukazi okola ki propose nga tulina valentines tulina birthdays okitegeere okedde ku makya everyone asanyukira nnyo omusurprise oguze ebimuli byo oguze obulabo bwo obikutte ogenze ku mulimu omwami gyakola ki gyakolera oba boyfriend gyakolera ogenze mu surprisinga otuuse eri wa buli omu avuddeyo azaakuwadde igino kyanjawulo kitya kyenjagala kikuluma tekikuluma nga kukubye nze kinnuma serious nze kinnuma tutemu obudde bwange nenkola buli kamu kiba kijja kunnuma ensonga lwaki nti newali owakaweta wenda obudde bwe mmaze naye bambi bakuba najja kuvuga ka speed wenda obudde bwe mmaze naawe mba nja kukola ki njateekawo akagalo nkuwa empeta naye mujja basatu mwena nyabbaterako engalo mukwano nedda naye nga kiruma amazima mugenda kuleetera abasajja banene ofuuka world
abantu abandiyagadde naffe babitukole nga tebakyasobola bitukolera balina fiya ate fiya yaki mbuwanako era ku makya kikole nga oli omulala we bakola ki we bamuyisa fena tubyogera tetumanyi lwaki omuwala oli yagaana abawala abamu beeganyaganya okitegeera ala mbeeganyaganya ng'olwadde mufumbo ne bbawe tabimukoleranga nako omuyayazze akuwadde laavu akuwadde surprise ate weeganyaganya nga ne bbawe akatabikollerangako ekyo ekintu kyanjawulo naye nga lwaki omuwala odeetinga abasajja abasukka mu omu buli omu aba n'endowooza ye naye nga nsuubira era bano abadde nga asukka mu omu yensonga lwaki proposals bazitandinga ki wagga amazima oba olina omusajja wo ng'ali omu najja nakuproposingira siraba lwaki oba omuswaza mu bantu kitegeeza ojja kukkiriza mutuuke waka mukole ki mukyogereko mukkaanye naye kakati olw'okuba olina asukka mu omu olaba wenzikiririza olwota omwana akola atya kati oba okyalowooza ku Tom ogamba maaka anti yasooka okebera buki busitetasibo kati n'olaba nga maaka Tom jimu tolina ngeri gyogenda bakontrolinga olina kulekeraawo tandika down proposal eno dduke okimanyi osobola okuba nga omusajja fine mwagala tweyagala naye nga nze siri ku kyakufumbirwa nga gwe oli oyagala mubeerawo nga mwedeetinga mweyagalako olina ewange nkwagala tweyagala naye nga siriwedde kubeera naawe waka azini mukazi wo ya so sijja kukkiriza kumpa mpetayo ko sigenda kukisobola kubeera mukazi wo nga ate sikikoze mbubi ko saagala bufumbo oba tekikoze mububi ya ono oyagala kubeera girlfriend wange paka no era wekiba kiganye mukwera tuba tujja kwawukana naye nga si buli omu nti mukwana aba ayagala okufumbirwa nze ndaba like oli okubeera n'omusajja asukka omu these days abawala tulina competitions ez'ekisibu okitegeera gundi asibye kana akaviiri gundi ayambadde kana akagoye gundi akwata eno essimu okitegeera ate nga bambi gayi gw'olina gw'owulira nti gw'oyagala yeye tajja abisobola n'ofuna ow'egundi n'ofuna ow'enviiri n'ofuna ow'enjala kati gwe bambi musajja wattu ogenda otukakasa noga kyekiseera ono omukazi nkole ki muwase n'oleeta akawetako munayagala okukola ebyenjawulo obirabye olabye ebitrendinga noga munaye mukazi wanaye kamukolereyo kaki ak'enjawulo ka surprise ng'oleeta akawetako nga bakagaana lwansonga nti tasobola kukakkiriza ng'akyalina baani bafanda so kati mu ngeri yonna abatajja kukkiriza kaweta ako nze kyensuubira kati mu bufunze ekireetera abawala otandinga down proposals neeno yes butazibikira like kubo ly'abafandas aba n'ensonga zaabwe si kubanga n'ekyo oyinza okuba nga tweyagala naye ate nga anaye toli azibandi matiriyo agakatonda kyogamba nga naffe batugala tetuli wife materials gyebali seriously awo no kituufu ojja kukolera kuba mulimu abasajja abamu nga gamazima ne woba omutuufu asaana kuba singo asaana kuba singo afe nga ali singo asigale mu bwa singo bw'eppaka nga tasaana kufuna mwana waabe ndi gwagenda kubeera naye naye nga bambi obufumbo bulungi obufumbo bwo bulungi naye mu kyo wadde toli husband material gamazima kiruma okugaana akaweta emba nkuyambye waliwo okukakkiriza n'ensigala nga nkakkiriza emikolo gibaddewo tugikoze naye nga ne bali gye bali ng'olwo wabategeezezza n'obagamba eno emain course abantu bakukutmukwana abantu tukukutira ebyama byaffe basobola okukampa ne sapostinga yate yewa akapostinga ati okimanyi ono gwe baganyisi yapostinze bukale ogenda kukola ekintu kyo nga kiri private okitegeere nze kati pikkerere eyeefuula mbu oba ndi munnamawulire abantuzuuza nga alusasa abamu tulina ebisima byaffe basobola okweba pikkerere kyansi n'enkwata nga John teyabirabye nsajja wano nga talina na smartphone naye oba talina smartphone abantu nga balina eŋŋambo ate awenzire ne kugamba kalo kano wakalabye kekaliko namulagako kugambira nti wekisima oliwo omuntu nga alina emikisa gye nga tagenda biraba nobanga olidde wano waliwo kyebakola kyebayita okutalaafiya aizulu ekijja kijje wanaaba birabe ngaalaba wanaaba talabye mukama yanaaba akoze eki anaaba nnyambye
Oshitegeera. Kati ekituzayenze ku kirala kye nabagambye proposal ya munno togitandinga down talaafiya kale. Okusinga omenya omuntu omutima. Okutalaafiya no kati lwaki sikumenyera wano omutima dhani ogumenya ate nenkuswaza nga tumaze okufuna family n'enkola ntya. Akaweta ako surprise naye nali jagadde. Binyuma munange, binyuma abantu ne babakunganirako, ne babayimbirako, ne bakuwa akaweta nga banaye buli muntu ala omusajja nagamba yono gwe nnonze sibona nti babisobola. So alaba oli avayo n'akaweta akamanya gwagwe asazeewo. So kati nange mbalamu obudde bwe maze nono gaayo banzikiriza akaweta. Nembalamu nti okakiriza. Oba okagaana kagaane. Awo wennyini. Neze ndabe ebisale bisinga batera okola proposal. Nkakiriza. Sigamba mbo aba yakakulaba. Sekwe kiri baba mumazeeko akabanga kuba kizibu okukwana leero ku macha. Regular ne kugamba nsaba kola kikuwasa mebo sibwe kiri. Kituufu. Bani nebbanga lyenkulabidde. Nendi okanzija. Mbo nkulabidde emyaka 3 era ntito proposinga sigwe gwe mba nakalaba nkweka. Mulimu banno. Ne wenviridde Karonzi je gyoli. Ndabye nga gwe asaani. Yes. Kituufu. Kati emyaka gino gyonna 3 lwaki oba tewangamba n'emyaka 3 ozompadde bu treatment obulungi okitegeere wenkwetaagira obeerawo wayisizza nga ddala omukyala gwe nandyetaaze waka kulasti kikyonkoze naye ng'olaba kiri kye twagambye nti munnange abawala abayinza okuba naawe ng'adde akulaga nti akwagala gyonna gyonna emyaka 3 naye mushimanyi nti wasalawo ate atandika okufumbirwa ogenda baba naye alina byabadde abala bijja mu maaso nga wala wayingira ekyo mukwano kigenda kuba kyonoonye pulaani ze zonna. Naye nga Karo kimanyi waliyo abasajja kasita amanya nti nno oli omusajja akwana mukazi wange ye nayagala akole ekiri extra naye abayiteko amulage nti nno ye gwe lwono tonnatuukawo nze nsaba n'omukazi omuproposinga wadde okimanyi nno gye bali ebadde nnungi njagadde like oteddewo threat to your man kitegeeza yo man yaze n'akola ki nakuproposingira gobeko bano bakaki bakawawa kakati ono avuddeyo kuba osobola okuba n'abasajja ag'amazima 10 abakwetoolodde ne mwabe 10 nga tekuliiko akwagala kuwasa naye nga bampa byenjagala nga bakuwa byoyagala bukalo lyakuwa byayagala akedde akoze shopping weekend agikuletedde ki ewuwo nga tayagala kuwasa kuba be basajja abangi ennaku zino kati it means ono avuddeyo mu bangi abo ajja kuwasa more respect, don't turn that person down. Carolina owayogeddemu n'ogamba mbu wali abamu nga si husband material. Husband material yo yaliwa yatya kibuuzo ekyo bannange kati nga olaba ffe abakazi mbu omukazi omusajja alowooza omukazi like best housewife bwe alina okuba nga amanyi okwoza engoye okufumba emmere okulongoosa waka gy'oli atwala mukozi naye batotwala mukozi waka n'abasajja bakozesa nnyo ekyo ekigambo ky'abakazi mboyo si wife material neweebuuza yalina kubeera atya kati kugwe side yo husband material alina kubeera atya wenga wogamba ono omugayi gwensanze we nze nganze husband material wange yandibadde omuntu ekisooka ng'atya Katonda kuba omuntu atya Katonda aba asinga like aba alina bingi byajja okutya okukola ki okukola n'ekirala ngaali supportive eri family ye okuba supportive sikwe kuba mbu oli mugagga ogenda kera kumakyalo tuletera akasawo ka basmati bikyo kitegeere ne the little you have osobola otusupportinga ate okunsupportinga si ssente zokka okyali na advice gyompa esobola okuba nga emmala like okunsupportinga nze kunze kati gwe Karo simanyi husband material yandibadde atya byonna by'oyogedde byonna kale ku husband material nange nsobola okubeera ku side yo n'ebikolwa ebimu era ne mu bantu waliwo omuntu nga yayagala gwe tayagadde bantu bo akoze eki ate nga nawe olina ku bantu bo kitegeere olina ku bantu naye wakikulaga wano eno mwekwana mukola kiro wandagidde omuze guno nga tuli mu bya dating olwo tunaafumbirigana olwa kusanze ne kasisita kakubuuziza ki ekikuwenyeza ne kato anonya ekyono omugundi akyadde yani omugenyi akyadde ku side yange amulaze ekifaananyi ekibi nti tamwagadde okitegeera ozompadde obuweta bwonna bweyagala kubeera nange ng'obadde ondaga egy'emize kati ate omukazi wabanga naawe gwenyininyini gwabikola omusajja abeewuwe tobaagala ate era naawe kyekijja kujjawo kiri eri nti
Chobola nabo bajja kutandika ganti oyo si wife material. Tabajja kutandikira bakyogerera ddala. Bo bakyogera ate basinga kyogera. Waliwo yagamba n'okwana omuwala nga yamanyi kavugiddewo oba onfuna bulungi yamanyi omuyimbi ono ayimbidde wali eri logi zonna yazima n'omubuuzi ey'omukyalo kitegeera abaki tubiraba ku YouTube otambula gundi ali wano kyogamba gwe olwokuba oli updated gw'omanya tawulo za logi ya gundi ziba zitukula sapatu za logi eno guno omukono guba gwa blue guno gwa green tetugenda muyawe ogenda out yawe bannange basama bo wategeera dimbu basama wobo njagazaaki kye kikuleeta okumpempita wobo njagazaaki ng'ebyo nayo n'obadde ng'obiraba mbadde nkugirayo ku kale abamu bagamba mbu si wife material oba omanyi ebifo byonna ebisanyukibwamu gwe logi zonna ozimanyi tolina hotel gy'otamanyi buli topiki gye baleeta ku kigwe you ever kuki like you supplementing waliwo abasajja era abagamba omukazi waba tasaa fumba tasaa kwoza ngoye tasaa tegeka waka si wife material ate kyo bakikwata bubi abaami baneeno bagenda ne balowooza mbu mpasizza omukazi nfunye omukozi ki ewaka omukazi ono si mukozi wafenafena tukeraga amazima ku makya kale okedde ku makya ogenza okoze nebba wakedde agenze mu tawuni akoze eki akoze munyusa olumu na ssaawa ze zimu mugikomedde mu mmotoka y'emu mwaza okusa obudde bwe bumu n'otegeka breakfast n'ogikola ki n'ogimuwa tukomyewo gwogenze mu buliri weebase nze nsobola okulabirira abaana nfumbe emmere njoze ebintu nsiimuule ennyumba at the end of the day tufuneyo kye tugenda okugula ongamba you contributing 50 I'm contributing 50 naye nga weerabidde the way I'm suffering kati okuwa wife material it's not based on emirimu gy'akola nsobola n'okukeera ku makya nenkola emirimu nga wookyagala egy'ewaka naye nga saagala abantu beewammwe nga neeyisa bubi nga nvuma nga nkola buli kasasiro mba nkyalira wife material nti wafa mirimu mba sikyali. Yeah, by the way, I know someone mukazi muyonjo akola emirimu ategeka ewaka naye my dear omuntu okukyala okuva ku saidi yewaabwe like omusajja ne wookyala osibawo olunaku lulamba wadde n'akajuisi nga tebakakuwadde oba yagayitawo ogenda okeetegekere so kati oba obeesinga nti omukazi anjo ayozewa ennyumba asimanya atereze waka byonna bikitwala tugende oyo wife material nze mba ndaba ataaweera oba oli mufu kati mukimanyi nti waliyo families ezimu zakolamu ng'omukazi talina mulimu nagumu gwakola waka nga teguliiwo wikiza okekasitagiba nga gikolebwa ewaka ebyo mugambye akeera nakola kino nakola kino kyemufuula gundi house material naye ng'omukazi talina mulimu gwakola waka nze ekyo ndyokke nakyo kayo kiri nti omwami we yasiima byokola kuba sisuubira mbu waleeta mwana wa munno mufuula kaki kalogo iwaka nange ndyokke nakyo munnange siga naye jasi nkikutunuzzaamu nakyo kirabe niwabaawo na bano sente teziriiwo tebasobola kuba na mukozi ng'emirimu nja kukola buli kamu mukwano ngende nkole nzije nkole buli kimu n'abaana mbalabirire naawe nkulabirire ate ng'emirembe weegiri okitegeeza ati awo yoba wife material afena tuba kasita tuba nga twetegeera tukwatagana oli waba balina ssente yenvuga gye bavugamu obulamu bwabwe waka fe tuba tetuyina naye nga tulyokke nakyo kibaawo nekitukola buli kimu nekiggwa kituufu just kukwatagana kwetegeera nti mbeera okitegeera nze bwe ndaba naye nze era nga mukyo gw'owunzika ogamba oti nze mpunzika ngamba nti kwekukwatagana ku kya proposal ky'owunzika otya kya proposal kukwatagana nkitegeereko oli okomproposing ekya proposal n'ebikolwa bya gaayi biba byeraga mukwano nze mukwano obadde ondaga empisa embi toyagadde bantu bange mikwano gyange togyagala buli ondaga onjagala nnyo mikwano gyange togyagala kwegana nange nzija mbitunulatunulamu wagye tuvudde obadde osobola okuba nga obadde onjagala fine ozompadde empetayo naye nga abewaffe tobaagala tobaaniriza mikwano tojyaniriza ogenda kubeera mwami wange atyewaka kogamba oyagala nze nzekka it's okay agiturning it down yeah wekiba kisoboka empeta agigaane yeah emiro olw'okubeera n'emirembe nze nange njigaana eyo empeta ya surprise
naddala ng'obadde onvuga speed tetututte budde siri ready mpita amanyi agigaana mukwano. Watifu omusajja ono bwenga wokiraba takuwadde budde kuba kakati tukutte n'ebya Saalumanya tubagattidde wamu. Akuwadde obudde obadde omwagala azza proposinze naye mulimu abawala era abazigaana lwa bwenzi batalina nsonga gyakola ki gyawa. Naye nze mbadde nteesa waba oli eyo ga yakuproposingidde nga tolina gamazima nsonga eri strong gwe gyolaba mbu yeeno oba ey'amaanyi ennyo eggaana. Kkiriza proposal y'omuntu oyo mudde off camera oba wabbali nga muvudde mu butaala omunnyonnyola omugambe kyewakoze saabaddoke nakyo empeta yeeriwa yiino kuba olina bingi byolese omuntu ono osobola omuleka ng'awunze abantu balina ebirwadde byabwe pesha oli osobola omukuba n'afiira awo oba osobola okudduka kiwalazima bodaboda n'emukuba n'emutomera nakyo nakyo nsobola okukikolera awo gigaana kikwata empola ina goodwe naye noti na rudwe gwoveeri ukasukawo ebimuli omulagenze sikwagala wena otambula ogende. Naye nze sijja kugenda naawe nakino kyogambye mbu ntudde ewaka olwedde empeta yaginyambaza ulira olwedde empeta yaginyambaza bwate nkuzza ebbali tuwa wabbali wano kanjambala empeta since they are in the restaurant kitegera wano mu exchanging ebyokulya ebyokunywa. I can tell you nekugamba gamazima kyokoze I wasn't okay with it netuchogerako here in a polite way nga bana babadde bazze abakuŋŋaanye bagenze ng'olwedde empeta ogiyina kati ebyo ebiki sena okujambala sijja jambala naye nja kukwata mpola nkugambe John ensonga eri bweti ne bweti sigaza akawetako sigaza empetayo tubeere n'emirembe aka Katonda nkukwata mpola nenkunnyonnyola nga si mu bisireekaana sikola ki mpola tani wano nkwadde excitement kamera zivudde yo bakoze video bagenda zitambuza n'ebitabadde bituufu temumanyi bigenda kuggwera nti empeta nagizaayo olwamala nagizaayo kitegeera so nebadde newala nga babaddeyo abaliyo ebbali nabo bagenda bidama ate odde mukonyinyolako munaye namala nengizaayo munaye nkikutula nenkimalira awo okisalira awo nekiggwa nange njigaana nze nkimala embawa kukimala nene embawa kunga mugayi wange tubadde tweyagala tubadde tukola kibiki nsanda basaanidde nawo wenjitwalira munaye antuba n'ensonga zaffe nze wama baby wogireeta there is no way out jakusubiza mbu ngenda gaana nteekawo buteesi usino oyagala mpeta put a ring on it oyagala mpeta ali mu biro oyagala mpeta nze nina